anti kaduka ngablincho banange muba mutya mbadde banenga bali abasajja bamala mwama nganga yogera bata tebakuliko nayize nga nkimanyi gye muli murana banaye tugende mu maaso n'okulwana kwetaaga Uganda empya boge mazima struggle continues ekyo mukimanye sajja bagezezaako balimba nti simanya bikiremba gamba baba kino kyendiko tuli mu struggle era abantu ma Mrs. Struggle omunda nti Mrs. Struggle n'omuntu badde nga Mrs. Struggle weka ddawali webakuzeeno Mrs. Struggle fulumayo jangu okolesha bwenti naye bannange tunyere ku kigambo kyaffe ebyo twetaaga tubimanyi teri kuzikiza otherwise ndagala mbi bannange anti kaduka banyonyoddeko naye leka mbabulire nekino ebimu ku mulamuzi byatunulidde okugamba nti anti kaduka alina okuba nga afuluma ebweru mujjukira nti leero ku makya twakedde nakawa ku kooti n'erikisa ekiragiro ekimuteerawo bunnambiro ng'eragira kireka SIU ebirenge emuta naye nga bemanya enkola yaffe wano olumu kasita bategera nti ofunye unconditional release order badduka emisiro omuntu nebamukola ki nebamutereka ewalala era ne anti kaduka batwe bamukoze olutegedde nti order efulumye balagira okumuta ne bamusitula kipakupa ku misinde ne bajja ne bamukwana ku Buganda Road Court naye tuli basanyufu okuba nti kooti erespectinze ekintu ekyo order eyasoose okufuluma negamba nti ati wali nsonga lwaki anti kaduka ne bebi bakyali mabega w'emitayimbo n'olwekyo twagala kubeebaza bwebaza bangi nnyo mulaze solidarity ku anti kaduka bantu bakwagala nnyo ngera baagala yes ngera bwe baagala abalwanyirizi bonna ab'eddembe era bannange tugamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala kyokka kye tuyinza okubagamba siinawo birala byakwogerako okujjako nga waliwo munnange mulaba mark getosomana kyagala okugambako oba kanso sekidde hamusanga bwe tubadde ku makya nga tumakiringa application eri naye ngaembeera bwe tuwe tukyaliwo no ku Buganda naye nga essaawa eno tutambula tugenda twagala antikaduka agende aterereko ewaka awumuleko anabeko alyeko ku mmere ennungi ate alabe ebiddako ate ffe tukyanoonya bulwanyi abalala mukimanyi bulungi bangi ababusibwa mu ddro tukyabanoonya nyumba ku nyumba prison to prison era mbeere nga mubatumotoka amamwe buli obumotoka bwere bukupakira bukwetoola n'osigala ng'oyimiridde wakati naye twebaza mukama nti abamu ku ffe tuvuddeyo n'abalala banaye mwebale kutuwaanako naye bannange banaye abasajja batumalamu amaanyi naye mwebale musigale nga mukwana ekigambo kyaffe kiri kimu ekyo ate n'ekirala leka ntwale omukisa okwebaza family members aba anti Chloe tubadde tutambula nabo ebbanga lyonna obudde kuba nankyukakyuka naye bamaama abataata abasenga abaganda ba anti Chloe anti kaduka babadde babeerawo nnyo okulaba ng'ensonga eno etambula era nabo bakoze kinene okulaba ng'olwaleero afuluma naye namwe abali mu diaspora nabali ono mu Uganda buli muntu omwagazi w'emirembe mu Uganda kyokoze kyamaanyi okulaba nga anti kaduka afuluma kyensembyawo nga nkugamba nti tuli wano ku Buganda Road Court anti kaduka Chloe amannya g'amatufu kalina kimanya Helen ateereddwa era kati ali free nange shabiruka ngende nyo ku lwendo lw'amazzi nje no kukyemisana okuva ku makya sinaba ya akantu yadde okunywa amazzi